nsanyusa okulaba naddala baminisita abagole tubaagaliza obuweereza obulungi. Ate nsanyusa okulaba nti aba Patriotic League Uganda ekibaleese nsonga enkulu y'ebyobulamu. Obulamu bagamba kyekyobugagga ekisinga Katonda kye yatuwa. Bw'oba olina ekkutiya ya ssente ng'oli mulwadde tosobola kuziwoomerwa. Ayagala obufuzi, ayagala obugagga, ayagala ekitiibwa, asoosowaze byabulamu. Ebyo byeyeegomba bijja kumuwoomera nga mulamu. Kati tulwanyisa Mukenenya, ate Mukenenya ffenna atukosezza. Oba muganda wo, oba mukadde wo, oba mukwano gwo, teri atakoseddwa Mukenenya. Kale bwe mujja ng'abamu bwe gusoose naye ng'ekibaleese byabulamu, awo ntegedde nti muli ba mwoyo gwa ggwanga. Ekigambo mwoyo gwa ggwanga kitegeeza kwagala nsi yo. Era abantu bwe bawulira nti gavumenti ebafaako, ensi yaabwe bagyagala. Awo nno mmwe aba Patriotic League olw'okubanga mukulembeza kya mwoyo gwa ggwanga, mbasaba mwesibe nnyo ku miramwa egijja okwagazisa bannayuganda ensi yaabwe. Obwenkanya kye kimu ku miramwa egijja okutwagaza Uganda. Era abantu bangi bagenda mu kufuna obuweereza mu gavumenti za gavumenti. Kibakwata mu bwenkanya, ky'abantu kibaluma mu kirwaneko. Ate omuntu aba ayagala obwenkanya alina kubawa amazima. Abantu abali mu bifo eby'olukale, abakulembeze, naffe ffenna twogera mazima. Bye twogera bye tukola, bye tukola bye twogera. Kati mmwe aba Patriotic League mulondole nnyo ensonga ezo, ate muli b'amaanyi mwenna, baminisita baabalonda baka ba paalamenti ne ssentebe wammwe naye w'amaanyi. Tusobola okulaba nti abantu bakola kye bateekeddwa okukola. Kasita omuntu afiibwako akwagala naawe gw'oyagala. Era ne Sophie Nantongo omuyimbi yayimba nti laavu ezaala laavu. Oluyimba mulumanyi Balam. Kati tulina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino, ebyenfuna si birungi. Era omuntu wa bulijjo ayita mu bugubi. Mwawulidde ebisale by'amasomero, amakampuni agamu gaggala, agamu gakendedde. Kaakati bwe tuba n'akatono tukadde kyenkanyi, waleme kubaawo bano bassemukkuto ababba ebintu byaffe ffenna ate ne bayinaayina. Mu aba Patriotic League mukulembera olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi, si mu bigambo naye mu bikolwa, kuba mulina amaanyi mangi. Ababba ssente za gavumenti babakwate, babawozese, babasibe. Okubba ebintu bya gavumenti kibe kyamuteeru, ng'omanyi nti bwonna obibba ne bakukwata obudde bugenda kukeerera. Ebintu babibaggyeko bye babbye. Ensi bw'eneeraba ejja kusanyuka nammwe ejja kubaaga. Nze mbawadde gaabwa mulwanyise enguzi, kye kimu ku bittattanye omwoyo gwa ggwanga mu Uganda. Ate ffenna tulwanirire okwegatta kwa bannayuganda. Uganda ffenna tujjamu bulungi. Kyenavudde nsanyukira Honorable Barugahara Balam bwe yagaye nti agenda kukolagana ne Pulezidenti balabe nti abannuupu bwe bakwata bateebwa. Era nze muwagira mu ekyo. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bw'oba tobeerangayo buuza eri abaddeewo. Kaakati omuntu bw'abeera mu kkomera emyaka 3 tebana na kumuwozesa. Abantu be, abaana be, maama we, bamaama. Kale kitaawe, twogera nnyo ku bannyaffe naye kitaawe, baganda be. Sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo n'eyitamu, abannuupu be baakwata emyaka 3 ne babata, kijja kuweweeza eggwanga n'okukakanya emitima. Era kijja kubawa nnyo nammwe embavu mu aba Patriotic League. Nze mbafulidde. Era byendera awo.
Balam mbadde mulaba bijja embeera ze si musajja ebintu abikwata mpola mpola mu ngeri kakasa nti ejja kukuwanguza na kino kyotandiseeko. Mwebale okujja n'okugula emijoozi egy'emisinde gya Kabaka nga bwe tugambye twagala okuba lusiriimu aviirewo ddala tubeere balamu tukole tuzime Uganda eyagaza. Era ndabire nnyo General Muhoozi Kayirugaba munnakisubi munnange munneebalize omugambe nti mwagaliza obuweereza obulungi nga bw'ali munnakisubi fe ab'ekisubi tuba bayiiya tuba banyiikivu tuba beerufu ate tukola n'okwagala. Bw'anaakola bw'atyo nga CDF byonna bijja mugendera bulungi. Beebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. In Uganda, Western, Eastern, Northern, and they are all settled here in Uganda land. And the kingdom and the Kabaka has open door policy, gives people land, settles people, accommodates people without discrimination. As somebody from West Nile and Arua, I feel this is home because I am welcomed warmly, I am settled, I do everything here, I have my family here, and that is not only to me, all Ugandans, all other nationals who come to Uganda, they are settled in Uganda land. That gives the attachment. Now to move forward, for the Kabaka to initiate a fight against HIV, to say that we must kick HIV out of Uganda by 2030 is a very serious program that the Kabaka has initiated, and I want to thank the government, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the Speaker of Parliament, my chairman, PLU, for joining the Kabaka. And I urge everybody, all Ugandans, all people of walks of life, to join the Kabaka in this noble cause, and we fight HIV and other related diseases out of this country. As PLU coordinator from West Nile, as our representative put it forward, our objective is to fight corruption which affects service delivery to the Wananchi. So we will champion this, and we have taken the advice of the Prime Minister from the kingdom that we must fight corruption by being exemplary and arresting people around and prosecuting them. We have been, dancing, dilly-dallying. We talk about corruption without action. So PLU has come to impress everybody to fight corruption, to ensure that service delivery reaches the Wananchi. I am happy about this noble cause of the Kabaka. It's my first time in the kingdom. I appreciate and I thank the Kabaka and the cabinet for setting such a kingdom for us, which is welcoming to all the people in walks of life. Thank you.